baganda bange ne bannyinaze ababaka ba Paalamenti ya Uganda na mwenna abayambako mu kukulembera ensi eno ku mitendera egy'enjawulo tusanyuse nnyo. Omulimu gw'okwaniriza buli mugenyi omukulu tebaguwadde nze, naye bampadde ogw'okwaniriza baganda bange era ne bannyinaze ababaka ba Paalamenti abali wano abamaze okutuuka. Abatannatuuka bajja kutwegatta gye bunajja, naye munzikirize nkole omulimu ogw'ekitiibwa okwanjula n'okwaniriza ba commissioners ba Paalamenti abali wano era nga babaka Honorable Esther Afoyam, Commissioner wa Paalamenti, eri omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Zombo. Kanyanirize omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Rukiga era Commissioner wa Paalamenti Honorable Prosi Mbabazi akampulira. Kanyanirize Commissioner wa Paalamenti Honorable Solomon Sirwanyi, omubaka wa Paalamenti w'Ebukoli ate era nga yakulira akabondo k'ababaka abakristaayo nga nze. Nyaniriza omubaka Honorable Mpindi Bumaali akiikirira abantu abaliko obulemu. Nyaniriza omubaka Honorable Mike Kakembo Mbwatekamwa, omubaka wa Municipal y'Entebbe. Nyaniriza muto wange omubaka Honorable Lumu Richard akiikirira Mityana South. Nyaniriza omubaka the Honorable Joyce Baagala Ntwatwa, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mityana. Kanyanirize abammwe Omugalatia Honorable Dr. Abed Bwanika, omubaka w'e Kabonera. Nyanirize omubaka the Honorable Juliet Kakande Nakabuye, omubaka omukyalo w'ekibuga eky'e Masaka. Nyaniriza omubaka wa Nyendo Mukungwe Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa. Kanyanirize muganda wa omubaka Alhaji Asman Basaalirwa, omubaka naye ow'Ebugiri Municipality. Nze kennyini nze nkiikirira essaza lya Kabaka ery'e Busiro East, naye abantu abasinga balowooza nze bbaka w'e Busiro ate babeera tebaliyimba. Njagala okwaniriza bannaffe abaweerezaako mu Paalamenti, omubaka the Honorable John Kendall Charles the man eyawummula mu Lubaga South, ne Honorable Moses Kaswante class teacher, class monitor, naye ndowooza kati ayinza okuba promoted okubeera class teacher kuba emyaka mingi eyakiikiriranga Lubaga North. Njagala okubeebaza mwenna abasobodde okujja. Njagala okwaniriza Honorable Mike Mabike Seninde, muzzukulu wa Wakiwuugulu, naye yakiikiriranga Makindye. Mpeereddwa obuvunaanyizibwa okubaako ebigambo byenjogera ku mukolo guno ogw'ekitiibwa muganda wange era mukwano gwange ennyo nnyini ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga, nga yeebaza Katonda olw'ebyo Katonda byamuyisizaamu ne byamusobozesezza okukola. Lunaku lwa kitiibwa ndowooza kubeera kuzza muzigo mu mpisa y'Abaganda. Waliwo mutabani wange Honorable Edmund Ariko okuva Soroti. You're most welcome. Ayalema Noi Noi. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, tetuzze wano kumwebalizaako olw'okubanga yeddira Ngabi, kubanga mutabani wa Vincent Nsamba. Tetuzze kwebaza kubanga muzzukulu wa Kisekwa oba nti muzzukulu wa Muyise, nti ava ewa Kalanda Eddimu, nti oba ava Buwanda.
tuzze kumwebalizaako kubanga bataka tulina ensonga yaffe etegeerekeka. Katonda n'akusitula n'akujja Nakawanga n'akuyisamu ebyo byonna n'akufuula omuntu ow'enkizo era ow'ettutumu mu ggwanga mu mulembe okufaanana bwe guti n'osobola okuseeyeeya n'okulembera banno ku mulembe ogulimu okuwamba, ogulimu okunyaga, ogulimu effutwa, effubitizi, n'ovaayo mu kitiibwa. Omuyimbi Pastor Mugembe yayimba n'agamba nti Mukama natandika bulungi, nyamba mmalirize bulungi. Natandika naawe, nyamba mmalirize naawe. Ebisomboza bibaddewo era bibadde bingi ddala mu bulamu bw'Oweekitiibwa Mpuuga. Nga tuli balenzi bato, twakyalira omusajja omu omukulu n'amubuuza nti kozi gwe kitawe wasomera wa? Wavaayo takizzeemu. N'amugamba mukama wange, singa gwe wasomera gye nasomera wandibadde Lukaya ng'oyokya gonja. Ne tuseka nnyo, naye nga nkuze nayongera okwefumiitiriza ku makulu g'ekigambo ekyo. Bayibuli etuyigiriza nti Mukama si nze naye ggwe. Abadde Katonda we, n'olwekyo tubadde tusaanidde okwebaza. Namanya era nasisinkana Oweekitiibwa Mpuuga nga kiro tezinnawera. Ennaku zaali 27 gwali gwa 1997. Obudde bwali buzibiridde. Abavubuka abankozambogo balina enkola ey'okwaniriza bannaabwe ababa bayingidde mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere bwe bebaaniriza mwe mwalinze. Oluvannyuma nasuumusibwa okubeera ssentebe wa Nkozambogo mu Yunivasite y'e Makerere. Oweekitiibwa Mpuuga n'asuumusibwa okubeera omukiise waffe mu lukiiko olukulu olwa Buganda. Nga tannaba kufuulibwa minisita wa Kabaka ow'ensonga z'abavubuka, mu kiseera ekyo temwali mu kwesanyusaamu na kwewummuza. Oweekitiibwa ndowooza kaakati Ssaalongoserwanga minisitule yagenda ogifunanga nsava erimu okwewummuza n'okwesanyusa. Mpuuga n'akulembera naye n'akuŋŋaanya abavubuka ba Buganda bangi okuva mu misoso ya Buganda ne Uganda. Era abalenzi be yalera abamu kati baminisita ba Kabaka, abamu bammemba ba lukiiko, abalala bammemba ba paalamenti. Olw'embeera abamu tebasobodde kubeera wano. Njagala mu kiseera kino ng'omubaka ate era omukulembeze nga nze ndi wa National Unity Platform mbabuulire nti muve ku lugambo olw'abo abawaayiriza ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja, nti kubanga bwe banajja tebajja bawa kaadi. Nze tebakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba bakigambye bansinga bumpi simanyi. Bwe kibanga kituufu kya bukuusa era kya bwewussa omuntu okugamba titojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza nga weekwasa tebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo byetutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Kale nno bwe kiba nga kibaddeyo, nze neebaza abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi. Neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'ogisigaza kubanga nsaanidde. Waliwo ebigambo ebyawandiikibwa abatusinga okumanya nga bagamba
nti bo ba philosophers. Marcus Aurelius Cicero yagamba, gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of all. Okusiima si kye kisinga obusinza ebirala eby'amakulu, naye ye nakazadde waabyo. Mu ngeri eyo tuyimirira wano okukkiriza nga twatula era nga tusiima obuweereza bwa muganda waffe, okufuba kwe, amagezi n'okwewaayo eri obuweereza eri omwana w'omuntu n'ensi yaffe. Tetukkiriza ffe abamu nti bibadde ensonga nnene mu kukyusa ebyobufuzi by'eggwanga lino. Ebyo bye tukkererezaamu. Omuwandiisi omu yagamba nti mu mbeera y'ebyobuweereza n'obufuzi, the brightest stars shine brightest. Emunyenye zisinga okwaka era ze zisinga okwaka. N'agamba nti naye kino oli mukiviirako engere, obukyayi, oluusi n'obutakutegeera n'obutakwagala. Engero eza Sulemaani, olugero olw'13 olunyiriri olwokuna, mulimu ebigambo ebigamba bwe biti. Engero 13 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano, nti emmeeme y'omugayaavu yeegomba n'eteba na kintu, naye emmeeme y'abanyiikivu eneegejjanga. Omuntu omutuukirivu akyawa obulimba, naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi. Ebyo ebigambo byawandiikibwa mu ngero za Sulemaani. Twebaza nnyo ow'ekitiibwa Nsamba Mpuuga Mathias olw'okulafuubana ebbanga lyonna ng'akozesa amagezi n'okumanya Katonda bye yamuwa ebigaggawaza abamwagala era n'abo abamutya. Thomas Jefferson yagamba ebigambo bino nti honesty is the first chapter in the book of wisdom. Nti obwesimbu y'essuula esooka mu kitabo ky'amagezi. Matiya atulaze nti ebyo bimuyambye nnyo okuvvuunuka amazzi n'ennyanja entabangufu ng'aweereza omuntu n'obumalirivu awamu n'okwewaayo. Era tulowooza nti ebyo bye bimuyambye okusituka n'abeera omukulembeze ow'embavu ate alabirwako ab'abalala, even in times of adversity and unwarranted animosity. He stood firm in the face of intended destruction. Tukwebaza era tukuyozaayoza. Tibadde byangu. Daniel yawandiika mu ssuula y'omukaaga olunyiriri olw'22 nti Katonda wange yaweereza malayika, oyo n'asirisa era naggala emimwa gy'empologoma ne gitasobola kundya wadde okuntuusaako obulabe, kubanga yanzuula nga siriiko nsonga. Bayibuli ey'Oluzungu egamba I was found innocent. Mpuuga ayise byayiseemu wakati mu kusoomozebwa. Gamba wingi byokulabirako. Yafuuka omukulembeze w'oludda olutegeerera gavumenti mu kiseera ng'abantu bangi bawambiddwa, abalala nga battiddwa, abalala nga babuziddwawo, n'okutuusa kati tetumanyi gye bali. Abaafa tusaba emyoyo gyabwe Katonda gye gitwala agiramuze kisa. Abakyabuze tusaba ababi abaababuza babakomyewo, kubanga baabalanga bwemage tebaliiko nsonga. Tusaba Katonda Mpuuga aleke kugattibwa kwabo abalangibwa obwemage. Omuwandiisi Aristotle yagamba ebigambo bino nti abantu ab'okumanya waggulu
bafaayo nnyo ku by'amazima okusinga ebyogerwa. Bafaayo ku by'amazima n'ebyo eby'obwenkanya era ebituufu. Pawulo omutume omutukuvu atuyegereza mu bbaluwa yewandiikira baganda ba Bedi bwanika Abagalatiya essula y'omukaaga/9 nti tetweraliikirira kubanga obulungi bubeerera era tuli bukungulamu mu kiseera ekituufu. Mpuuga ayita mu byayitamu era abamu tetwandizze wano singa yatuswaza. Nze bwe bamuvuma okwambala essuuti saamufaako saamuwolereza kuba kyali kituufu. Bwe bamuvuma olw'okwogera Olungereza era saamulwanirira kubanga baali tebamulanga bwemage. Naye tuzze wano kubanga tulowooza nti omusajja wa Katonda oyo taliiko nsonga. John Stuart Mills nga naye mumanyi mu by'obufuzi yayogera ku kyeyayita mu kitabo kye bayita Advocacy for Liberty and Individual Rights. Yagamba the worth of the state is in the long run the worth of the individuals composing it. Nti bw'oba oyagala okutegeera obuzito n'omuwendo bw'ensi olabira kwabo abagikola era abagifuula ensi. But thus is a measurable worth that enhances the value of our party and state is not the kind of thing you need to advocate about. Obukulu bwa mpuuga mu mirimu gye tukola era egyo egitwala emiramwa gye tukkiririzaamu mu maaso si gyakwogerera ng'atwala erimbe gy'ebbi, wabula gyeyogerera mu abo abaliwo abalijja nga bafaayo okumanya n'okusoma ebyafaayo ebyo ebyakuteekerwateekerwa abaatusooka. N'olwekyo tuli wano kwebaza Katonda kubanga tulina ensonga. Winston Churchill yagamba ebigambo bino: success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. Obuwanguzi si kyekyenkomeredde era okulemererwa si kyekyobulabe ekisembayo, wabula okusalawo oba n'amaanyi g'okozesa ne weeyongerayo y'ensonga enkulu. Treat each setback as a stepping stone. Buli ekikusomoza kitwale ng'ejjinja kw'olinnya okweyongerayo. Each criticism as a challenge to rise higher, and each moment of doubt as a call to reaffirm your commitment to the greater good of humanity. Omuwandiisi omulala Friedrich Nietzsche mu Fransa yawandiika, he who has right to live can bear almost anyhow. Omuntu yenna alina ensonga okubeerawo asobola okwetikka obuzito bwonna si nsonga buzze butya. Mpuuga obuweereza bwe olwaleero n'emirembe egigenda okujja bukyetaagisa nnyo olw'emiramwa gye tuyimiriddeko. Obukulembeze, leadership, true leadership is not about avoiding criticism or conflict, but rather standing firm in one's convictions, working tirelessly for the common good. Obukulembeze si kubulwawo bikusoomoza oba si butajoogebwa n'okuvumibwa abo abandi badde bajoogebwa, wabula bwe kwewaayo n'oyimirira ku ebyo by'okkiririzaamu olw'obulungi bw'abalala. Mahatma Gandhi we yagambira, be the change you want to see in the world.
ebyokukyusa wano bingi ate bingi ddala naye bw'olowooza nti nno bijja kukyuka byokka nga gwe totaddeemu mukwano gwange otawaanira bwereere. Olwekyo nkowoola abalinga Mpuuga n'abafaananako nga nze n'abo abatusingako muleke kutuula mu katebe nga mulowooza nti ensi egenda kukyuka olw'ebirowoozo byammwe bye mulina bye mwebakidde n'ebyo bye muteeka ku ssimu ku mitimbagano oba oli awo n'ogenda okukoowoola emizimu n'emmandwa. Ensi ejja kukyuka nga ffenna tusitukiramu. N'olwekyo mbakoowoola obutajja maaso ku nsonga enkulu ezituluma. Baŋŋamba oba baali bannimba nti empologoma zimanyi okuliya obugabi, naye bw'eba eneerya akagabi ne bwe bubeera obugabi 7 erondamu kamu neegambaako kyekyeggulo kyange. Nze nasalawo nalonda ekyeggulo kyenja okulya. Omusajja oyo atudde entebe Jjajja Gunde simuggyako maaso kudda ku birala kubanga si bikulu. N'olwekyo mbakoowoola temujja maaso ku nsonga eyo. Waliwo ebijja okututaataaganya n'abajja okututaataaganya, abamu nga bagenderedde, abalala nga tebagenderedde naye nga tebamanyi, ate abalala nga tebafaayo. Anansika empale yenna okunzija ku lutalo olufaanana bwe lutyo nja gimulekera, ne bwe kinaaba kitegeeza genda nga sigenze nayo, naye mmala okuggusa ensonga eyo ndyoke nkomewo, abalala nja basanga. Pawulo omutume omutukuvu mu bbaluwa gye yabandiikira Abafilipi olunyiriri olusooka essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga yagamba nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe ajja kuguggusa okutuusa ku lunaku lwa Katonda. Obadde olina okwebaza kubanga era kyawandiikibwa mu Bafilipi essuula 4:13 nti nnyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Kanziremu ebibuuzo ebikambwe abalala bye batya okwogera n'abalala bye batya okuwulira, abanyiiga ne banyiiga naye ng'abambi abamu okunyiiga kwabwe si kwa nsonga, naye abalala ng'okunyiiga kwabwe kwa nsonga. Kituufu bakomishona ba Parliament n'ataali backbench commissioner mu kiseera ekyo yali leader of opposition baaweebwa akasiimo. Nange kannuma kubanga nange njagala nsiimibwe, naye gw'okolera yasiima emirimu gyo n'akusiima. N'olwekyo abantu abaafuna akasiimo nga basiimibwa gwe bakolera, oyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okusalawo ze sibalinaako mutawaana. Omutawaana ngulinaku abo aboogera nga bamanyi nti bino ebintu bikolebwa era bituufu naye ne batabyogera mu butuufu bwabyo. Nyiigira abo aboogera nga nabo tebamanyi mu butuufu, atamanyi n'okwogera talina ddembe lyogera ku nsonga ezo zatagira ki zatamanyi kubanga abuzaabuza abataka. Kambawe ebyafaayo ku office ya leader of the opposition. Oweekitiibwa Dr. Paul Kabanga Ssemwogerere yali leader of opposition myaka gy'ekinaana. Teyalina wadde secretary asasulwa gavumenti, teyalina wadde dereva asasulwa gavumenti. Ebintu nga bizze byetooloola, abaddako bafuna omusaala oba ensako esinga ku y'ababaka abalala. Bino byatandika ku mirembe gya Professor Ogenga Latigo, Honorable Nandala Mafaabi, Honorable Wafula Ogutu, Honorable Winnie Kiza, Honorable Betty Awolo Chan, n'oluvannyuma muganda wange w'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Ensimbi zensasulwa mu Parliament tezenkana zaabo bansinga
kubanga balina obuvunaanyizibwa obusukkulumye ku bwange. Nange ndi ssentebe w'akakiiko neebaza ekibiina kyange ekyandabamu ensonga ne kintuma okukulira akakiiko mu Parliament. Ninayo ensako gyenfuna esinga ku y'ababaka abalala ba commissioners ba Parliament, era nabo batusinga ensako. Ntegeerekese bulungi. Ababaka abava ewala nga Honorable Alhaji Idi Issa Amirye, omubaka w'e Bunya, naye atuuse, nabo batusinga ensako kubanga bava wala. Emitendera mwe bagabira ensako tegiteekebwawo ffe, wabula giteekebwawo abakugu babuulira ekyamazima. Ne leader of the opposition aliko kati muto wange era mukama wange, naye ansinga ensako, so nga musinga emyaka oba oliawo n'obumanyirivu. Kamuulire abantu ku budget process ya Parliament bwetambula. Budget eva mu gavumenti. President wa Uganda kyamukisa mubi General Museveni kati yatumye mu ofiisi ya president kimmenya yakuleetera budget mu Parliament ng'evudde mu bitongole ebyenjawulo omuli ne Parliamentary Commission. Ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo birabirirwa obukiiko obwenjawulo mu Parliamentary Commission erabirirwa akakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee, nange bwentuula era ako kafuna budget proposals okuva mu Parliamentary Commission. Omwo mwalimu ensako eyogeza abantu ebikaawa, ngamba abamanyi, abatamanyi n'abatafaayo kumanya. Bwe tuvaawo budget eweerezebwa mu budget committee eyekulirwa ludda olulemedde mu gavumenti. Abo bagiweereza mu Parliament eyawamu, naye ekuddiramu eba yava dda mu cabinet ekubirizibwa president w'eggwanga. Bwe mbagambye nti annuma okubeera waatudde era nkola butaweera okulaba nga musitulawo mu biseera byange eby'obulamu. Tulina okutuula awantu awo. Bwevaawo tulina akakiiko ke tuyita Committee of Supply, ke kakiiko aka Parliament yonna akeetegereza mutendera ku mutendera ogwa budget ereeteddwa. N'olwekyo si kituufu okugamba nti ababaka ba Parliament abatuula mu commission baatuula ne beegabira ssente. Kituufu baleeta ekiteeso. Bwe gubanga musango ffenna gwatusinga nga Parliament eyawamu. Bwe kiba kibonerezo kigende eri buli mubaka wa Parliament eyayisa budget eyo, kigende eri President eyagituweereza. N'olwekyo Bayibuli etuyigiriza nti nno ffenna twayonoona ne tutasaanira na kisa kya Katonda. Naye nze seetonda kubanga sirabawo nsobi. Mbabuulira nkiddamu, seetonda kubanga sirabawo nsobi. Okutuusa nga ffenna tutudde ne twebuulirira ku mubaka wa Parliament ayina kufuna ki na butafuna ki. Ensimbi eziva ewa Museveni ne zigwa ku akawunti z'abantu za kibi era za kikolimo, buli azirabangako azizangayo. Era ebiseera bye bazituwadde nga teziri clear to record it, tuzizaayo. Naye ensimbi esasulwa oyo eyakwasibwa obuvunaanyizibwa okunsasula ngitwalanga musaala oba nsako empeereddwa. Era tetunona ssente mu bikapu ng'abamu bwe balowooza. Ensimbi yokka eri abaali legit era entuufu bwe baba baagala okunsasula bagiteeke ku akawunti yange.
waliwo ebibadde bijja byogerwa nga bagamba nti nno ffe twerwanisa ffekka era tetujja kusituka kubanga omulabe waffe ajja kwanguyirwa. Zibasanze abalowooza bwe batyo. Tulina omukisa nti obudde bukyaliyo era tekiri leeti ffe okutabagana kubanga bino bye bigambo ebyawandiikibwa era mu Bagalatiya sura 5:5 naye bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegendereze mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Ziremu bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Entiisa ejja mpuuga ereme kukujja ku ebyo by'okkiririzaamu kubanga mu Bagalatiya essula 6:9 kituleme okuddiriranga mu kukola obulungi kubanga ebiro bwe birituuka tuli kungula nga tetuzirise. Waliwo ebiseera by'otunula ng'onoonya ne munywanyiwo nga tomulaba, ng'onoonya abo be wayamba be wawa ekyokulya ne batalabika ng'obeetaaga. Naye waddeega ebiseera biri bwe bityo obeeranga munywevu okunywerera ku ebyo by'okkiririzaamu. Waliwo abalala abatugambye nti era ffe ng'ekibiina ffe basiiwuufu b'empisa abo baataddewo n'embeera erowoozesa abantu nti luno olukiiko teruggwe mu mirembe. Nabiwulidde naye kaakati ani gwe mulaba akasuka ejjinja? Bano be mulaba batudde nga bateredde bwe bati ye National Unity Platform. Ffe ebyo bye tukkiririzaamu. Bayibuli etuyigiriza nti yigiriza omwana empisa ennungi ne bw'alikula tagenda kugivaamu. Mubadde batuufu abamu okutugamba nti nno bato baffe abamu tetubayigiriza mpisa nnungi naye abamu ku mmwe abatunenya mmwe mwabazaala naffe tubasanze bukulu. Naye ku lw'ekibiina njagala okubakakasa nti ffe tetuli bakubi b'amayinja. Empulumbuse mu ffe bwe zibaamu mumanye nti zaava mu mmwe. Amalize n'ebigambo ebitali bingi bino byennyini ebyawandiikibwa Timoseewo ekyokubiri essula ey'omukaaga yagamba bw'ati okuva ku lwokusatu okutuuka ku lwokutaano nti omuntu yenna bw'ayigirizanga obulala so nga takkiriza bigambo bya bulamu ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'okuyigiriza okugobereranga okutya Katonda nga yeekulumbaza nga taliiko kyategeera wabula obukalambiza empaka n'entalo ez'ebigambo muvu obujja okuyomba okuvuma okutegeera obubi okukayana kw'abantu abaayonooneka amagezi abaggyibwako amazima nga balowooza ng'okutya Katonda kwe kufuna amagoba. Ebigambo byange lwaki tebikomaawo? Njagala okwebaza bannange okujja okuyimirira n'omwana wattu. Kuga mukwano gwange mu baganda bange era kambabuulireko bino. Olunaku lumu nga binsobedde nga ndwazizza nga sisuubira bulamu, mukyala we ng'ali ku kitanda n'owange Mpuuga yeebaka mu mmotoka nange nga tulindirira amawulire agatasanyusa mbu ng'atya nti gasobola okunkuba ewala singa gansanga nzekka. Setaani ki ayinza okunkema okwawukana n'omuntu afaanana bw'atyo olw'ebigambo ebitali bya mazima? Namugamba Mpuuga bw'olibba oligenda n'olya ssente za Setaani siriyimirira naawe. Naye nga takoze ekyo
nja kuyimirira naye ne bwe gunaaba muwendo ki. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere nammwe, Mukama abakuume, era nsaba kabaka wange awangaale nnyo, Mukama amwongere obulamu ate obulungi, aveeyo alabike eri Obuganda mu kiseera ky'ekigere kyasiimye nga tali ku pressure. Emirembe gibe nammwe. Twebaze nnyo. Bannange engalo tezimala.